NUP everywhere. Abalonzi n'abavuganya okujjuza ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala baasuze mu keetereekerero okukola kakuyege waabwe asembayo okulonda nga tekunnatuuka. Bukeeredde nga bo bannakibiina ki NUP amagezi gabeesibye oluvannyuma lw'okukitegeera nti abakuumaddembe babadde babagaanye okukuba olukuŋŋaana lwabwe ku kisaawe kya Kaala mu tawuni kanso y'e Kalangala. Bano okugaanibwa okukuba olukuŋŋaana lwabwe ekiddiridde omukulembeze w'eggwanga ali e Kalangala okusaggulira munna NRM Aida Nabayiga obuwagizi ku kisaawe kya Kibanga mu tawuni kanso y'e Kalangala. Baagala okubaako akasonga ke beekwasa nti waliwo kino na kino batandika okuwamba abaana kuba bino tuzze tubiraba mu lubona obadde nga bujja bwegoberera. Batandika okukasa amakomera etasobola kubajja ku kaseera kano oba oli awo. Kati ne tusalawo ne tugamba naye mwene mulaba ekibiina ekimu nga kinyigiriza ebibiina ebirala mwene musirika Electoral Commission tukusaba mu bwanna Uganda mu mirembe vangayo obenga otereza ensonga zino kuba tukoyo kabanga amaziga obwo bonna bubonero bwa UTTs kubanga NUP ebakuba lwaleesemba wonna weegikubye kabadde kaweddemu era ensi yonna yandikitekedde. Oluvannyuma bano baweereddwa amagezi okufuna ekizinga ekirala kwe baba bagenda okukuba olukuŋŋaana kyokka kibabuuseeko bwe batuuse Kasekulo n'ekitoba nayo ne batakkirizibwayo. Ekitobo ne tutandika okuwulizigana n'aba coordinators baffe tuli mu kuteekateeka bwagenza okuziba. Oba be bakubidde candidate alina okubeerayo Katonda asinga okumanya. Bano babadde mu maka g'omugenzi Helen Nakimuli ku kyalo Kizzi mu tawuni kanso y'e Kalangala ne bategeeza nti tebagenda kuggwamu maanyi baakusigala ku mulamwa. Kyabulabe okubba omufu. Mupye ne mubba naye okubba omufu omanyi omufu omubiri guba gumaze okuvanga gwavundana ne gugenda naye omwoyo gubeerawo. Kale omufu abakulaba ng'oli mu kumubba kati Nakimuli anakulaba atya ng'obuuka ne box. Bano bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kaabawa ennaku 10 zokka okusobola okukoleramu kakuyege era ng'olunaku lwaleero babadde balwesunze nnyo okuliisizamu bannakalangala ekigambo basobole okulonda omuntu waabwe. Abakulembeze abalala omuli Deputy President Dr. Lina Zedriga, Honorable Joel Senyonyi, the leader of opposition, bonna ne ba MP laaleeyo badde bagenda kwogerako eri bannakalangala okubasaba akalulu. Mu lukuŋŋaana luno lwe lumu Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ki NUP awadde obubaka bwe eri bannakalangala n'abasaba obutatiisibwatiisibwa wabula banywerere ku mazima. Manyi nti obuwagizi waffe bungi eyo enjagala okubasaba nti muveeyo mu bungi mugende mulonde ate mukuma akalulu kammwe. Bino byonna nga bigenda mu maaso ate bo bannakibiina ki NRM nga bali mu kubinuka masejjere mu lukuŋŋaana lwabwe olusembyeyo. Bano bakulembeddwa mu Pulezidenti Yoweri Museveni nga ssentebe wa disitulikiti eno Agnes Lunkuse asinzidde wano n'asaba Museveni okuzza obuggya endagaano ne KIS okusaabaza abantu ku bwereere. Oluguudo lwa Bukakkata Bugoma ferries ezikola mu weeks 2 okuva na kaakati contract ya ferry egenda kubeera nga eweddeko era nga tetumanyi amagenda ga Kalangala gagenda kubeerawo gatya. Lunkuse era asabye Pulezidenti Museveni okukola oluguudo oluyingira e Kalangala kuba luli mu mbeera mbi nnyo ate nga Kalangala yemu ku disitulikiti erimu ebyobulambuzi ebireeta ssente nnyingi mu ggwanika ly'eggwanga. Ate ye Kirune Haruna Kasolo amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda aloopedde Museveni nga Kalangala bwe yeetaaga eddwaliro eddene kubanga abantu okusobola okufuna obujjanjabi balina kusooka kusomoka mazzi ne bagenda e Masaka. Nti bwe tuteekateeka okujjanjaba bannakalangala ne mukama wange hospital eyo giwalagira okutuwa wane Kalangala egenda tuyambira ddala ng'etaasa obulamu bwa bannakalangala kyokka ate n'obwo bw'abalambuzi. Museveni bano abasuubizza okugonjoola ensonga y'ekidyeri abantu basobole okutambula nga mpaawo abakuba ku mukono. Kubanga bwe nali mwana muto twalina baasi z'ewaffe enkola eyo. Baasi Mbarara Kabale ssaawa 3 olina okubeerawo egenda ssaawa 9 ekomawo. Kati eno ekidyeri kyammwe kitambula bwe kyagalidde
kirina okubeera n'essaawa ezimanyiddwa. Museveni era yeeyamye okumalawo ekizibu ky'amasannyalaze ekiri mu kitundu kino. N'olwekyo ngenda kutuula n'abakulembeze bammwe bano be mulonze noono gwe mugenda kwongerako twogere ku kigambo ky'amasannyalaze. Abasabye okulonda Nabayiga asobole okumalawo ebizibu ebibagulumbya emitwe. Tukitegeddeko nti akakiiko k'ebyokulonda kamaliriza okutuusa ebyeyambisibwa mu kulonda mu kitundu kino newankubadde nga waliwo ezimu ku bokisi ezizuuliddwa nga ziriko obuzibuzibu era nga zikyali mu kwekenneenyezebwa. Ekifo kino kivuganyizibwako abantu 5 okuli Irene Nampala, Aida Nabayiga, Helen Flavia Nagawa, Agnes Nassuuna ne Sharifa Babirye Kaala. Okulonda kwa kubaawo ku Lwokusatu olwa Ssabbiiti eno.